ng'olwo Sise mu kwetala akirako anaabaaga anti asiimuula adda muno adda muli nga mu kwewuuba akirako kino ekyuma ky'abazungu ekya bboola. Yalwadda ki n'agamba abaami bali nti bassebo nsaba ŋŋende ndeete ku mazzi amalungi gano galabika gaddugadde nnyo nsobole okumaliriza wano nzije ntandika engoye. Buda kiyava amuddamu nekaaze nti fe amazzi tetugajja bweru nnyabo. Yajja n'amulaga awaali akafulejje k'amazzi n'amugamba nti sumulula awo akafulejje kaali mu kinaabiro. Bwe yamala okumulaga n'amukwatako ku mabeere n'atambula n'agenda eri mubi. Ne batandika buto emboozi yaabwe naye nga bwe bagamba nti eyeekaliriza yayiga. Bwe batyo ne Sise yeetegereza ekinaabiro era n'alaba saako n'okuyiiya kyokka mu bwangu awamu n'akasirise. Olwo Namugaanyi eyali yazirikidde edda mu ffumbiro olw'ebirowoozo saako n'enva ze yali afumba nga tazitegeera yasowokayo nga nti amaze okuyiisa. Kwe kugamba Sise nti gwe sooka onaabe nange ndyoke nnaabe. Bambi Sise teyasiima kiteeso kya munne kyeyava amuwakanya nti nedda naawe tunaabire wamu twanguye tusobole okujjula emmere amangu. Gw'olowooza abaami enjala tebaluma? Namugaanyi yeewuunyanga nnyo munne okulaba nti yalabika nti tatidde wadde okufaayo ate nga n'engeri gy'awaanamu abasajja ng'emulowoozesa okuba nti oba oliawo yali abalabyeko oba nga yayagala kumulyamu lukwe. Oba Sise abasajja yali asiimye basiime naye yasoberwa. Sise yakyukira mubi ne Buda abaali banywa kabbiya kaabwe n'abasaba bamale okunaaba balyoke bajjule emmere eyali emaze okujja. Kyokka yabagumya nga bwe bajja okwanguya okunaaba. Abaana bombi baayingira mu kinaabiro ng'abaami baabwe bombi bagabeegese. Olwo abawala we baayingirira mu kinaabiro ng'abaami batandise okunywa ku njaga okulya amayirungi awamu ne walagi. Abawala olwayingira ne basibawo obukondo awamu n'ekisumuluzo ekyasangibwa mu luggi. Namugaanyi yayanguwa mangu okweyambula engoye ze. Yali ali mu kwetala n'okweyambula nga ye Sise ali kugwa kwetegereza awamu n'okukikiitanya akalabirwamu akaali omwo mu kinaabiro ke yali alabye ng'ajjayo amazzi. Yasooka n'asumulula omufulejje gw'amazzi ne gajja nnyo ne galeekaana. Kale abali mu ddiiro baleme kuwulira kupapala kwa kadirisa ako. Namugaanyi teyasooka kumanya Sise kye yaliko. Akadirisa yakakikiitanya enfunda nga bbiri ng'akalabirwamu kaayiiseemu dda. Namugaanyi okugenda okulaba nga Sise atandise okuwalampa. Mukazi wattu yabigiitana okwezzaako engoye okugenda okumala nga Sise yeripye eddanga nkima ng'ali bweru. Olwo Namugaanyi naye n'agoberera. Amazzi baaleka gayiika. Bwe baatuuka ebweru ng'omwezi gwa kimpowooze nga guyongobera era nga guvumbeera ng'ogubongoota mu buggereggere. Ate mu kasoobo baafunya nkokola nga basaayirira beeyune awaali akasiikirize awo okumpi basooke okwewogomako omwo balyoke basobole okulaba we baali balina okulaga amangu ddala. Baalaba ng'okweyuna olukomera bagende nga beekweka omwo kyekyokka ekyalimu amagezi ag'okubawonya mu bwangu. Baatinattina okussa ekikkowe nga bali mu lukomera mwe bagenda beekululira. Olwo ng'ebisaanyi ebyo nga kasikisa komante n'ebirala amagongolo g'omu kibira nago n'ebinya ng'olwo byonna batinda bitinde ng'era n'okulowooza tebabirowooza wadde okubijjukira nti gyebiri. Abaana abo bagenda beekulula okumalira ddala ebbanga kuba olukomera lwali lunene ddala. Bwe baalaba awaziyivu obulungi ne basooka basiisira awo kuba baamanya nti mu kiseera ekyo baali bateekwa okuba nti bamaze okubatebuka. Baba bali awo nga teriri busa ng'abasajja bano baasookera ku kuwulira maloboozi nga gavuuvuuma mu nju mwe baali bava. Ekyaddirira maloboozi kuba masongovu n'ekindi ekyamala enviiri ku mutwe ne bafuna n'ekifu ku maaso kwe kulaba ng'enzigi zigguddwa
era ng'abasajja bajja buteesagga nga balabika baboolekeza obwanga. Abawala baatya nnyo ne baagala beeyogereko bokka nga tebannabatuukako kuba baalowooza nti oba oli awo kye kinaayamba. Kyokka baba tebanneetottola mubi kye yava ayita munne nti Buda olowooza abawala bano bali wala nnyo? Ko Buda nti bakyali kumpi wano kuba singa babadde wala ate bandiyiseewa. Kweza embwa za Musoke enkambwe zityo. Ko mubi nti olaba zaalya olutamiivu lwaluli naye bino ebiwala bikitekenya. Ko Buda nti owange toyogera byama byaffe nga tetunnamanya oba bitwogera tusuula mugaabwe. Ko mubi nti nze mmanyi bali wano kumpi naye abo tebatugaana kwogera byaffe kuba kaabe Katonda kaabe lubaale olwaleero tebasulawo kuba ne bwe bawulira era bajja kufa nabyo. Kati tutandikire wano mu buli kasiikirize akali wano na buli kazikiza. Bwe tumala tutandike waggulu ku miti, bwe tumala tutandike olukomero olwo tulwetoolooze. Bwe tumala bwe babulaawo tulyoke tulabe waggulu ku bbaati nnyabo ate olwo banaaba beekweseewo eyo. Kyokka yo olinda ki? Koleza tooki naawe. Baatandika nga bwe baali bateesezza akasiikirize abawala we baasookera okwekweka era nabo we baasookera nga tebaliimu. Olwo ne bamulisa mu buli kasiikirize konna akaali awo mu luggya lw'ennyumba nga tebalaba. Olwo baatandika olukomera era baatandikira ddala awo okumpi n'abawala we baali. Ekibi oba ku ludda lw'abawala ekyali ekirungi era ekyayamba kwe kuba nti tooki baali n'emu kyokka nga mu kwaka ekirako njuba. Kale ku mulundi ogwo emabega wa bannamuganyi we baatandikira okumulisa nga badda ku luuyi olulala. Kyokka ekyo tekyesungisa baana bano kuba baalinga bamala kumalayo ddala kye baaliko olwo ne bakwata ekirala. Kale bambi bagenda okulaba ng'abasajja bagenda beetooloola olukomera lwonna okutuusa ate lwe baatuuka kumpi ddala ne we baali. Baba banaatera okubatuukako mubi kwe kugamba munne nti omanyi ko munne nti simanyi ko mubi nti olukomera luno tuluddemu omulundi ogwokubiri kuba nze sikakasizza nti ddala tebaliimu era omutima gwange guŋŋamba nti bateekwa okuba nga mwebali. Ko Buda nti ate nze ŋŋaanyi tutandikire wano tugende mu maaso. Buda aba yaakasimba bw'ati tooki nga ne namuganyi amagulu g'ettaala zaayo gamutuuseeko. Laba embwa bwe zigenda zibaluka ng'enduumire zonna omulundi gumu ne ziryoka ziboggola ng'endala bwe ziŋaŋala okumalira ddala akaseera. Buda eyali amulisa yeekanga olwekanga ne tooki gye yali akutte n'emusimattuka n'egweri. Aba akutamaati okugironda eribuukulu ne liryoka liwamatuka buli omu gy'ataamanya gye lyava ne lijja liwuugulira awo wennyini we baali. Bwe mubi eyali ayimiridde olwawulira n'agamba nti wano wafiira muloge. Aba atandulula ati ebigere adduke ne Buda n'akutaamulukuka. Olwo bombi ne beetomeregana yogaayoga ku ttaka naye sikutendera buzibu bwali awo. Mu kaseera ako nga kali butemu abiri ganoonya abaana ababiri gabatte engeri gye gaali galwanamu okuva wansi awo gasobole okudduka gawone okufa. Erimu bwe lyali ng'eriyimuka ng'ate eddala limukwata nga gombi gaddawo. Olwo tooki yabafuukira ekyokoola. Bwe baagiraba ng'omuntu omulala agirina era ng'abamulisa baatandika okulaajana nti bwana hapana uwa sisi hakuna tabu, ebitegeeza nti issebo totta tetulina mutawaana. Oba n'omulangira Ssegamwenge yali abatabudde? Nange nninga ggwe kye saamanya. Okuva wansi awo kyabatwalira akabanga akawerako. Mubi olwetengerera mu bbanga bw'ati n'alyoka atyekuula emisinde gy'otalabanga. Ne Buda naye n'agoberera. Mazima ddala ekyekango tekimanya muzira kuba okugenda okutemya n'okuzibula ng'abaami bombi
nabo bali mu lukomera babwamye nga Namuganye ne Sisi bwe bali babwamye olwo nga ko bonna obulwako ayigga munne kati gwe kuba akafaananyi kuba ebyo byonna byakolebwawo mu maaso g'abaana bawala era nga balaba naye ddala bo baali batya ku ssaawa eyo. Omusajja nseko muzibu nnyo kuba mu ssaawa ey'akabi yeekweka wala nnyo. Akabi bwe kaavaawo olwo n'alyoka ajja nga yeereeta naye singa yaliwo ku ssaawa eyo ddala abaana bandityetyemuse ne bagwa n'eri. Naye bo bombi we baali beeyongeranga kwekukuma n'omutima kutimpula nnyo. Abampembe bwe bamala okwekukumira akabanga ne balaba nga wonna waakiri mulaala olwo ne balyoka beesowolayo mpola mpola n'obuswavu bwabwe bwonna. Buda ye yakulembera olwo nga n'omulangira yekyaluse dda n'akwata ttooki olwagikwata n'asooka asiriikirira oluvannyuma n'agikoleeza nga bagenda beekengera mu buli waziyivu wonna naye nga tebalaba muntu n'omu. Mubi kyeyava abuuza Buda nti owange olowooza kibadde kiki ekyo? Ko Buda nti siyinza kumanya. Ko Mubi naye olowooza bukya tuleeta abantu abakazi wamu n'abasajja bano banaaba batya? Ko munne nti ekyo olaba kirabe bano mu balogo beekansa kyokka bukya tubalya bano banditulema. Ko munne nti nandibadde batulemye. Onaye omanye embwa ezo ezaabwatuse omulundi ogumu gw'olowooza zaabadde zirya biki? Nandiki zaabadde zirabye eki? Zandibanga ddala zaabadde ziri ku byana ebyo. Wulira amalusu bwe ganjiika mazima ennyama okukukoma mu ngalo ng'ate neggwanika kati liragula. Naye omanyi abaana abo ne bamala bangwa kati mu ngalo zange simanyi kuba mpulira ng'omusaayi nzenna gunninnye. Naye Buda omanyi kituufu embwa ezo zitusoonye nnyo okumanya ddala mbwa gw'olaba ne kati zikyaŋŋoŋŋotta toziwulira bwe zigujubana. Mubi kyeyava abuuza munne nti naye ddala abaana bano baayiseewa okufuluma? Nze nga ndabye ng'akatuli kali katono nnyo ku baana bali. Ko Buda nti gwe nkugambye tebali bokka baliko ebibakuuma. Tojjukira n'olulala omukazi era gwe twaleeta ng'alina agayirizi mu kiwato tetwetenda obulogo naye luno bano batuswazizza. Mubi kwe kubuuza era nti naye ggwe ddala ekibadde kikutta kibadde ki? Kuba mazima nze mbadde ndaba omusajja ng'atuli ku mitwe era ng'agaludde bw'ati ejjambiya. Ko Buda nti nange mulabye. Awo Mubi kwe kubuuza Buda oba awulidde omusajja akuba wuuli awo wennyini bwe babadde era bw'atyo munne nakkiriza. Olwo munne kwe kugamba nga ye bwe yali alabidde ddala omusajja ng'abamulisaamu ttooki. N'ekyasembayo bonna kwebuuza abantu abo gye baava era ne gye baabulira ng'oluvannyuma bakkaanya mbu ago gaali mayembe g'abaana bawala bali nti naye kale era kasita nabo tebaawonye kugenda kusattula byama kuba embwa zibalidde.